Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale tubalamusako mwena abali ku mukutu gwa There is Still Hope. Abali ku There is Still Hope 2 Tish TV testimony atubayo ngate tukwasaganya ebintu mpola mpola. Kitundu kyaffe kyakuna kyekisembyeyo olunaku olwaleero nga tugenda kwogera ku birooto. Ensi ey'omwoyo gye tuyingidde mu bisenge ebyo tulabe ebikusike ebyebuziba ekituufu. My Bible eyo ebitabo ebimu one out of the three books byawandiikibwa mu tuluba lya birooto nakwolesebwa. So alali Katonda ayogera naffe okuyita mu birooto okusinziira ku Yobu. Muganda waffe oyo atunyonnyola kati biro gyaba tulabe okuloota abafu abagenzi abagenda edda kuleeta abafu. Okuloota abafu kitegeeza ki? Atuba baloota ayinza okuba nga ate guno omwaka bukya gutandika oloosa abawera nga bayitirivu. Kitegeeza ki? Kakati buli oloota omufu pulira omufu oyo talina njawulo ne witchcraft spirits bakwatagana. Omufu buli wajja era abazze kukuloga. Abazze kukuloga. Omufu talina akalungi konna. So tusomere Yokaana 11. Ajja kusoma Yokaana 11 kutandika ku lusooka paka naye genda mu kyamateeka olwokubiri 34. Ekyamateeka olwokubiri ate esura ya 34 ninayo bajja kwesomera 34 olusooka paka ku lw'ekumi na mmeka 10 ate nabbiri. So abafu mu birooto babaze kuloga, kusaanyaawo, kusiraanya, kuzza mabega mpulira buli w'obalaba. Oba nga wa luganda lwo oba si wa luganda lwo oba yali mwagalwawo oba yali mwana wo olw'omulaba mu birooto teri kalungi. Teba kalungi. Kati abantu abo baloota ab'eŋŋanda awo embadde nzijaawo abaafa edda. kati buloloota ow'eŋŋanda yafa kitegeeza waliwo establishment ya Solotaayi Covenant nti gwe noona omuntu bwe yali ng'akyali mulamu waliwo Solotaayi okugattibwa okw'emyoyo. Nga olaba edda mukyala Abaganda bakolanga egundi endagaano emmwanyi ate emmwanyi oba nafumita bayitanga omukago nakomba omusaayi goli. Kati oluusi tukola emikago nga tetumanyi mu bigambo byetwogera tuyinza okwelaba emikwano ennyo. Si buli nenkola wano bi statement nga nze ndowooza byakomaawo kati buligwa wendigwa maama nze kankubulize nze paka Magombe tuli ba mikwano tuli tuti yange muno nakusookayo nagamba ate kati lwakyubeera ku nsi ejjudde ennaku ijja kutubeera eno agajangu eno nze kukyalirako. There's no relationship between the dead and the living. Ku nsi y'abalamu bano bali mu nsi ndala ya mwoyo. Iffe tuba mu nsi ki? Ey'omubiri eno. Mu nsi ya mubiri. Kale oluusi abamu baloota ab'eŋŋanda nga waliwo ekitali kituufu. Najja n'akulabula. Ebyo byonna bya kiyaaye. Oluusi mbu nga yattibwa atera okuba ng'alabikira abantu sometimes n'ebibi babaawo nga bwe bazadde bakola obutali butuukirivu oba batta omuntu egimyo gitera okuba nga oluusi kikola ki? Zijja ne gibaloosa kijja ne gibalabikira. Kakati osobola okuloota omufu nga mwogera naye nga muli kwogera nga muli kuzannya obanga muli kwebaka n'omufu noloota nga webase ne gundi
kyokka yafa. So Bible tetukkiriza kwogera n'abafu, kuzanya n'abafu, kwebaka n'abafu, kulya n'abafu n'ebirala. Ebyo Bible tebikkiriza. Era buli olanga bitandise okujjamu ggwe munda. Manya amagombe gatandise okuba nga ge-establishinga covenant ate naawe wakati wo nago. So kitegeeza ki okuba ng'oloota abafu? Number one, abafu monitoring spirits. Abatuketta bambega Sitaani basindika. Ate okumanya bambega wajja tosobola kusirika mubulira buli kyama. Yakubuuza ayogera bya mu maaso, ayogera biriwo. Omufuta ayogera nti zimanyi 227 ogera kuba oti asimulabanga akamwana wange olaba mugwa omukaaga asooka ombulire ogenda kikola otya? Kumbale kubba amagezi akubbamu maweero bujja omanyi obukoko obwo ngenda kulundayo nga butaami agamba manyi nti kolawo oti kumbe kyakolagirire era. So abafu abo monitoring spirits ezijja okuba nga zikola ki? Ziketta zitubega. Ekyokubiri balumba our breakthrough, okubotola kwaffe. Ate batera kujja ng'onaatera nga naatera okikwatako bonna abasinga okuloota abafu woba ng'olina kyogoba wekinaba nga wekigukkiraawo olootera jjajjaawo eyaffe dda awo kikoma nekikomaawo oludde ng'onoonya omulimu osabye bagukuwadde bagambye nkyajjangu okole interview ng'omuloota yajjanga alabika interview totawaana benza n'okutonya okuva ku makya nza n'okukera ku makya nga sati gyogeno yambala emessage girumyeko ate osobola ogyambaliramu empapula tumanyi wazitadde oli blinded. So bantu bangi mu kaseera nga banaatera okubotola oba okutuuka ku ekyo kyabadde bayayanira ebbanga awo alootera omufu byonna bikola ki? nga bifiira ddala byonna bikomaawo. So spirits that vote to kill you before you can give before they can give on you. Bano abafu gy'emyoyo gino gigwera enkolokoto okukutta yeewera omufu ajjali omukambwe analoose taata nga mukaawa oba kiki twebuuzako nemukuŋŋaana newera ku bajjajja nothing. So bano abafu we bajjanga these are spirits ezizza okutta obusi to kill zizza kuzikiriza egikukkiriza egikukkiriza jo giraba nti ayagala tuyitako is determined and they don't give up on you. Tegiwanika paka nga gikusudde. Yes, kati abo abafu oluusi myoyo egy'omu family egiconnectinga yamugamba omwana akaaba nikirabika ebyo bimubanja mubimunoonya mutwale bamutuuma eri ekika era bamutwala ne bamutuuma n'asirikirawo asirika taddamu kaaba. So egyo emyoyo gy'ekiko egyo gitera nnyo okuyitiramu bana abantu abafudde abafedde abo kati golo you welcome n'ogamba ate jjajja wuuno omanyi oli ku welcominga jjajja oba taata kumbe gye giri emyoyo gy'ekiko egyo batigomya. Ate bano abagamba nti nno taata yanjogeredde mu gundi n'empira nga ngamba osigendawo nabo gye bali. Sitaani watu wabayinga trust. Sitaani yategeka olukwe nasobola kutegekera lukwe luti akutegekera olukwe najja n'abanga akulabula wakulabula n'olaba nga mazima kyagambye kitufu ekirabye nako wamala okikugamba n'enkeera n'adda n'agamba ekyokubiri manya ebiddako miggo myereere bulimba obugenda
kubanga kati otandise omukkirizaamu watu wakola asooka kuteekateeka. Apapa era abantu bagamba nze ngaayandaza kino naye aneesima nga weekiri nti genda mu ttaka nateekayo ssente. Genda mu mulyango ogw'enju wakati, mulyango ogw'emabega osime waliwo bboto gye nateeka eyo. ani abagiteekawo? Yaba mwennyini yakozesa muntu we n'agiteeka ate y'omu yakugamba. Kati wabawo njawulo ki? Aseba wanjawulo awo. Kati abaakukola ki? Abaakugezaako abalinga trust. Kati lwanadda nakuwa instructions ezigenda okukubya. Awo togenda gaana oba kati otandisa omukkirizamu olowooza byonna byayogera biki? Bituufu byereere. Byonna byayogera bituufu naye ng'ekyaddala bifu wefufululu fu. Kankongereko. Kakati okuloota abafu kiraga emyoyo kulira ejijja to sabotage onoona your future. Amagenda gobe mu maaso byo kutabula butabuzi bikatabuzi kuvulunga magenda go. Era buli wewaloota buli kimu ekibadde kyepanze nga buli kimu kyevulu buli kimu kiba tekikyategeerekekako wadde kibavulugu. Nyoba olina ne client nga mulina diiru bizinensi ekomaawo ate zikira ntafuna accident ebagwe waliyo abantu nga bamugamba kera enkya nga waliwo yakusuubiza ssente kera enkya nkuwa ssente andike bizinesi ate omuntu oyo either alwaza oba afiirwa oba afuna accident ogenda otuukayo ku makya nti mukama ntititi mwana ali ku okisigeni yabadde afa ekiro kasente nenkajjawo naye nga ekiro ekikeesa ogenda eri waloose kitaawo ng'akukulembedde akwasako nemukono mwana yankwagaliza mikisa myerere otuuka oli wafiiriddwa bamukubya yagenze nakiro agamba ale kati naawe obiraba nga ebyazze bintu byazze bubi lindamu omukoto gufa bufi gufa. Nsomeraako Revelation okubikkulirwa 21 n'olunyiriri lujja kubeera lwakuna. Okubikkulirwa 21 bannange n'olunyiriri olwokuna agamba ebigambo bino naye alisangula buli ziga mu maaso gaabwe era okufa tekulibaawo nate. So tewabengawo nate nnaku newankubadde okukaaba newankubadde okulumwa olubereberye biweddewo ebyolubereberye biweddewo. Yes kati ekyekigambo nkikwate kikozeemu amaanyi gwe abadde abiroota mukama akimanyi ng'amaziga gonna gookaabye gonna agenda gakusangula onagenda gakusangula kyoba okola kati okitegeera olimanya amazima gali kufulowa ki oddamu mwaniriza siddamu kwaniriza mugabe mu linnya erya Yesu beera eyo naffe ndaba gye tujja beera eyo saagala gundimanyi oddamu kundabikira manya gy'olina okubeera nkitegedde kati waliwo abantu abalota ebirooto ebyenjawulo ebikwata ku bafu kisooka gumenyini okwerota ng'ofudde mbadde ngenda okakubuuza nti ate kati ffe ogenda okulota nti ng'ofudde kyokka ng'ate ndi mulamu waliwo okwerota gumenyini ng'okoze ki nga wafudde dda oba okulota ng'olabye omufu gw'otamanyi kituufu ekyo nakyo omufu naye nga tokola ki nga simutegeera tomulabanga nako bwekyobaawo oba okulota ng'olabye omufu gw'omanyi kyo nakyo kiri awo oba okulota ebisolo ebifu okulota engooba embizzi nga bifu lwaki mbizi kantoko kaagala ekirala okulota nga you have encountered many dead people ng'osisinkanye abafu bangi osisinkanye abafu bangi waliwo aboogera n'abafu oba otamanulaba naye nga amazima abantu bonna boolaabayo naye nga amazima abamu baafa kituufu kitegedde kyo nakyo kikola ki nakyo kiri awo okuloota omufu naye nga wa luganda nga wakika dead relative ekyo nakyo ki nakyo kiri awo okuloota kulira dead parents or siblings nti oba maama oba taata oba abooluganda okuloota abatoobo
batobange siblings baba bato yani kyo wamwa okulota bakadde bo nga baafa kino nakyo kikola kiryawo waliwo okulota omwana omufu bebi ng'afudde nakyo kikola nakyo kiryawo waliwo okulota when you have seen someone dead in your house nga tolaba omufu ali mu njuujo babitegeera akabayiyi abantu waliwo afudde mu nyumba ye kino nakyo kikola nakyo kiryawo waliwo okulota nga you have seen the dead being buried ndi okulota omufu nga aziikiddwa olota omufu mumuziika muli mu kuziika bafu kino nakyo kikola nakyo kiryawo okulota ng'oyogera n'abafu oyogera nabo speaking with the dead nakyo kiryawo naye gundi gwe nande nyomya naye gundi yafuuyo nzijukidde naye ebyo bijjukira amaze okuba emboozi ewedde wano you have failed to recognize kitegeeza ya spiritual sensitivity nfu ddala yo nakyo kikolaki nakyo kiryawo waliwo okulota dressed or made up a dead nga oli kwambaza omufu tugende tumusibe ng'ate gwamwambaza kwambazwa mufu akunabadde nyambaza ulezi mufu kati ate waliwo okulota omufu omukadde wadda nga kakadde naye nga kafuuka nza obanga nakajjajja oba kaki kamberengenyo mu kirooto omufu gwe walabye nga mukadde nnyo bayite bakakongoliro kale ate waliwo okulota a dead priest kabona omufu tugeze nabase musumba nga afudde manyi kati ekyo kakati ebintu ebyo byonna birina the same meaning entegera egundi ebyo byonna nga mbikumenyedde ebirina njawulo y'amaanyi waliwo bana balota entaana nalota entaana entaana y'omufu bringing of the grave still wona tuli awo tuli ku kintu kya mufu akani kyatulabe spiritual meaning spiritual meaning enzivunule y'omwoyo kakati okulota omufu meaning dreaming of meaning of dreaming the dead yes kulota omufu kitegeeza ki kati wano kiri open kulota omufu Uganda oba ki kiri nti mufu one spiritual imprisonment bubeera busibe bwa mwoyo kasita olota omufu obeera musibe mu mwoyo oba taiti nnyo you are spiritually imprisoned weetaaya akuliko n'amakufu mayitirivu obeera mu njegere mukomera ziri zennyini kati awoneka okola kwonna mubeera muli bizinensi famire muba basibe mwenna buli woolota omufu oluusi katonda aba akulabula mu nsi ey'omwoyo oli musibe olina okusaba olina okwerwanako weesumulule spiritual imprisonment so ekyo kiyinza okuba nga katonda akuleetera kulabula nga bukyali oba nga sitaani akulaga nti olaba wooli where you are so sometimes it's a wake up call kuzuukuka kumanya ki kyolina okukola it means covenant with the dead nti mwakola omukago n'abafu and afflictions okubonyabonyezebwa olwota abafu manya olina omukago nabo musa kimu somehow oyinza okuba tobimanyi manya olusinga zijjukira nali omuto muzeewo yafa yali muzeeyi asaba bakuleeta mbaomukwate mumukono omusibule that's a covenant anti kati fe abazzukulu batuwanga ebigogo mumusimuleko mu maaso booti anti eyo covenant yennyini ewedde emirimu waba mufumo simanyi mukyala aleeta empale yo omuntu asimanyi kola weesibe mu kiwato nsalako n'envi tambuza bigere muganda wange
tukoze endagaano nga tetumanyi gye tugenza okuziika eyo kituufu tukolakola bintu tukolakola bintu byotategeera kituufu so izo ndagaano ezigenda okuvaamu affliction kwekola ki kubonyaabonyezebwa kale kitegeeza emptiness and dryness tolinaamu ate oli mukalu bwekalu obukalu n'okuba nga oli seke kituyite ebbulwa oli seke kikulaga mu nsi ey'omwoyo oli mukalu tolina koolina ate ne mu nsi ey'omubiri ne bw'olina bagenda bukuba bagenda buyonka katono bawoningi nti oba obukweraza bw'olina mu nsi ey'omwoyo baba bamaze obukuba ate mu nsi ey'omwoyo kintu kasa kitakinga place bw'otayimirira wano ebeerawo okova kituufu kuba kutambula butambuza ebawo okova kutwala butwazi ekyo kikulaga odiridde nga mu nsi ey'omwoyo odiridde omulaba asensedde tokyalina kantu konna kitotandika okuloota ki abafu ekirala kiraga kulira someone is wishing you dead sometimes waliwo okuloota abafu naye nga dogo lyennyini kigenda kutuukako gwe kituufu kati olina okuyimirira n'osabira ddala n'osazaamu ki ezo endagaano zonna ekyo ekirala kiraga nti waliwo ekintu eky'omuwendo ekyakugibwako naye ng'ate baakikweka magombe eyo obawo ekintu ekyomuwendo ekyakugibwako nga kiri eyo mu bafu gye baakiteeka nti mulina okusaba osobola okijjayo okuba bufumbo okuba byanfuna n'ebintu ebirala kituufu nnyo so ng'olina okuyimirira ate osabe ekirala it is spiritually death through nti oba mufu wadde oba okyali mulamu mu buliwo ntambula ondaba ate okutambula wano mubiri waliyo abafu naye nga no batambula the real death is the spiritual death so kabona akalaga nti ensi ey'omwoyo otandise okuba nga olamuza okubeera n'abafu mutandise okusayoko ku muwendo gw'ensimbi kiringa okugamba nti ngenda Namboole notandika okuba nga olengera bweyogerere nti yiri naatera otuuka awo gabasha tutuuse Namboole oba ogirengera kati gwe buwulutanya abafu kabonera akalaga nti gwe mu nsi y'abalamu omubiri gwe gukyaliyo naye nga gwe yafuna dda transfer yakutuusaayo busigaza lunaku olina kubanga okansolinga transfer eyo muganda wange ekituufu otherwise ojja kukomekeza ng'ogenze kubeera nabo so kiraga nti wadde okyali mulamu naye ate spiritually dead era kiraga destruction of destiny okuzikiriza amagenda go kuba kuzikiriza buli olwota omufu abamu amulota ze namu bizinensi nga bali mubatunda nasanyuka katata nkulini kukako kasoda nti nange nakuleeteddeyo okwo tupeera atajja n'ekintu kyoyagala oba yategeeza nti njagala nnyo na kino kati waba gwe ng'akwetera akuugi omwana wange tuno twokya n'okwokya okubumuyiira nza bumuyiira naye nakitegeera kati gwe omufu wabufumbiddewa oba eno waliyo enku waliyo ekyoto bwobugyewo bugibomba eddogere ekirala ekiraga pain moments ahead obulumi ndi mumaaso ojja kuyita mu bulumi ogenda sanga ebintu ebigenda okuyisa mu bulumi olina okuba nga ogolokoka ate n'osaba kituufu nnyo era ekirala your glory is with the dead ekitiibwa kyo kirina bafu kyolina okuba nga abafu they have withhold bakikwata kati saawa zino bakunyooma ate ng'olina okubeera ng'olina glory bakunyooma bakwadde binikineemu naye nga waliwo yakwata kiri kati otambulira mu kirala
Era kiraga there is no progress. Tewali yadde kukulaakulana. There is no progress at all. Ekirala kulira kiraga badde ngeze mu lusumuluzo. So that's all about okuloota abafu. Teri any positive meaning ey'omufu unless ng'oloosa omukubi omwokyeza omugobye naye if not byonna biraga negative mwerere noli tagamba naloota omusota gunumye kitegeeza ki gwamuluma ekigere omusota tugatuuka wa naye that is also spiritual poison. Obutwa bwennyini olwoota ng'omusota gukulumye manya ensi ey'omwoyo oba amagenda go gamaze okuba nga gali attacked galumbiddwa omulaba bamaze okulumba ensi ey'omwoyo. Ekirooto ekirungi ku musota ng'oguse awo kiba kirungi. Ebisigadde byonna muganda wange kiwali makulu temuli makulu wadde n'akamu temuli kalungi so ndowooza bye birooto bikwata ku ki ate ku bafu olinayo ekibuuzo owange tugira tutambula kale gwe wenna kanayo ku bibuuzo bya TikTok mu dakiika ntono oba olina ekibuuzo osobola nga okisindika wano mu dakiika 3 ate sobola okuba nga tusiibula abaganda baffe abali ku YouTube naye byo nawe bifuna tolina kugamba kituufu. Yesu asigala ye Mukama ate asobola okuba nga ate akuwangusa. Ofuna ekirooto gwe kyoyitanga ekibi oluusi bawoninga kivudde eri Katonda. Manyi kati obuzibu bwaffe nti bwofuna ekirooto nga tekikufevalinga kiba kivudde wa Sitaani. Entegera yaffe engeri gye tukwatamu ebintu which is not true. Si kituufu n'akamu n'akeddagala oluusi eba woningi ey'obwa Katonda ng'akulaga kiki omulabe akyayinza okuba nga ate apanga eri obulamu bwo. Waliwo yakubuuzaako oli ekibuuzo agamba lwaki yavaamu nnyo embuto fizikale oba mu birooto ayinza okuba olaba kitalaluikamu nti n'atunyumira bulungi tosobola kubanga ate nkuddamu bazita zikolasi ansa mbuukire kati awo nja kuddamu ate ebitatuukaganye na mutindo kituufu togambe kiti yaŋŋamba ate biti no so you can inbox us esobola okuba nga ate tumanya details ebisingawo kirooto oba bya ddala tulabe kiki ekiteekeddwa okuba nga ate kikolebwa ndowooza tugala kuba nga tusukkako wano olunaku olwaleero enkya tujja kufunayo kyonna kirooto gye tujja nakyo enkya tujja kuba nga tutambula ne programu zaffe as usual. Enkya tujja kwogera ku Hubert Angel. Hubert Angel ono naye nabbi wa bulimba leero mu ggwanga lya Nigeria agyasibuka kale gye yasenga naye nga ewaabwe si Nigeria ye yagambye nti Katonda yamuwaza omwaka omutuufu n'ennaku entuufu ez'okukwakulibwa naye yayingidde oletaza kuba nga asubwa ayagala nnyo okubeera nga yali ku topu yazze n'ajerega kyabano n'aleeta ekikye naye banaye Katonda agenda swaaza abeeyita abagezigezi b'ensi eno. So togenda na wolokosa oyo ekyoba okola beera ready anytime from now. Anytime from now be ready nti okwakulibwa kukola ki weekuli kujja weewa waliwo abakukuba nga bagamba okwakulibwa tekuliiyo naye ate abo ate tebakusiruwaza kituufu bwe genda naki bayibuli kyokola ki kyegamba so kati olwoota ebirooto ebyo byonna ekyokola kiri kimu oba toli mukkiriza obulamu bwe Kristo kituufu nnyo yekka yayinza okuba nga akulwanirira ebirooto bibaawo naye ate si bye birina final say. Kristo yennyini yekka yalina final say about your destiny. So oluusi byo bijja ffe warning kutiisatiisa n'ebintu ebifanaganako ate weebityo kale obulamu obukwase Kristo mubeere ne bagiyita
insurance bantu balina insurance z'okunsi kuno enzibi naye tulina insurance ey'omuggulu you don't pay anything naye ate ekukuuma ekitegedde ekukuuma gwe nekukuuma ebyo nekukuuma bannayi singa twali tusasulira batini bati abalisobodde okuba nga bagisasulira naye yo yabwerere kasitukkiriza n'omutima gwo era n'otola n'akamwako nti okkiriza omwana wa Katonda gamba Yesu leero nkukkiriza era omulokozi era mukama w'obulamu bwange saasira tali butuukirivu bwange omutukuvu yangu onnuŋŋamye lugendo luno olw'obulokozi Kristo Yesu omwana wa Katonda omwami tusabidde amiina namwe abatawanyiza ebirooto ebyo nga bibatawanya afuna obudde osabe obudde osabe oyogereko ne Katonda omubuuze yalina best answers zalina okuba nga ate azikuddamu yate alina ensonga lwaki akireese oba akikulaze si gwagenda owangula mu maanyi go wabula Katonda buli wakulaga ekintu kyonna kibeera defeated naye kati it's all about you to enforce the defeat and the victory kiri erigwe okubanga okola ki otekinga okusalawo okwo bale tubagaliza olunaku olungi olunaku lwaleero tugenda kubanga ate tusukkako wano mutukkirize yonna gye twatandikidde okutuusa akaseera kano sibula obadde mulabi mulungi nnyo kuba twatandikidde yiri ku makya paka ate mu kaseera kano olw'ogumiikiriza weebale nnyo mukama kunkolera obulungi kale tugasikaza baganda baffe abali ku TikTok nga wetunyumyanyumyamu abalina ebirooto ebikwatagala ate n'abafu mubeere bulungi ate era mweraba weebale kulaba There is Still Hope okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'otufuna ku email eyamugerwajamil0@gmail.com eno ye There is Still Hope channel y'essuubi.